Engoma zikedde kusindogoma ku lutindo lw'omugannayiro ejjinja. Abavubuka ba Buganda abankobazambuga abadde balindiridde okwaniriza Katikkiro Charles Peter Mayiga abadde agenda e Busoga ku bugenyi obw'ennaku 3. Abavubuka abankobazambuga okuva mu matendekero ag'enjawulo mu Buganda ne Busoga be baaniriza Katikkiro mu maanyi era bangi amazina bagazinye kumpi kwagala kubaggwa mu biwato. Bwavudde wano Katikkiro alwekedde olubiri lwa Kyabazinga olusangibwa Igenge mu Jjinja naye anirizibwa Katikkiro wa Busoga Dr. Joseph Nsekere ne baminisita ab'enjawulo mu bwa Kyabazinga. Oluvannyuma Katikkiro ayingidde olubiri gy'asisinkanidde Kyabazinga Wilberforce Gabula Diop owookuna amwanjulidde batambudde nabo mbadde minisita w'abavubuka emizannyo n'ebitono Oweekitiibwa Robert Sserwanga, minisita w'amawulire omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kazibwe Ekitooke, ssentebe wa Nkobazambogo Adrian Lubyayi, ssentebe w'abavubuka mu Buganda Beka Ssejjengo n'abalala. Era kino oluwedde Katikkiro ne Kyabazinga ne beevumba akafuba katakkiriziddwa bannamawulire. Bwe bavuddeyo Katikkiro wa Busoga Dr. Joseph Nsekere atendereza enkolaganiro wakati w'Obwakabaka n'obwa Kyabazinga eyambye nnyo okutumbula enkulaakulana. Era twali kumpe woko live BBS mwebale nno mwebale kututa waigulu ife tukoba tugenda kutwala bwa Kyabazinga mu buntongi era tugoberera eno nediriwa Katikkiro Charles Peter Mayiga naye yalaze obukulu bwa Busoga ne Buganda naddala mu kunyweza enkolagana. Tulina ebintu bingi bye tusobola buli omu okuyigira ku munne naddala ku ludda olw'abavubuka bamaze okufulumya ebibalo era abantu abali mu Busoga ndoze ebitundu 7 bavubuka ne Buganda bwe kityo. Kakati enteekateeka ezizimba abavubuka bwe tumala ne tuzikolera wamu Buganda ne Busoga zijja kuganyulwa nnyo. Katikkiro ategeezezza nti ebintu bingi ebifaanana mu mawanga gano era wano wasabidde Kyabazinga okukkiriza essaza lya Buganda erina awangula empaka z'amasaza lya Mbalagane n'erina awangula mu Busoga era okusaba kuno Kyabazinga akukkiriza. Tujja kusanyuka nnyo nga essaza erina awangula e Busoga lizze okwata n'essaza erina awangula e Buganda. N'olwekyo nandibadde twazze kulaba abavubuka kya muwendo munene gye tuli okwogera naye ku nsonga z'okunyweza Oluganda. Mu kwogera kwe Kyabazinga Wilberforce Gabula Diop owookuna yeeyanzizza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri azenga amwabula mu nsonga ez'enjawulo mu bukulembeze bwe era n'amusabira obuwangaazi. Nongera okwebazaako enswiso Kabaka wa Buganda olw'omukwano oguli wagati we n'Obusoga ninze kubanga ebiseera ebisinga agiire ngampa amagezi engeri yali nti abaira emyaka mingi okunsingako kwegamba Oluganda olutulimu lwabanga lwa waigulu era nga tutambuza tutya emirimu era twongera okusaba Kibumba ow'enkabi amwongere amaani amwongere enkabi yeene era asobole okuba nti akulembera Buganda nga buli walala ate nga bukalamu. Diop yeebazizza Obwakabaka olw'obuwagizi bw'obwawaayo ku mukolo gw'embaga ye bwe yali awasa Inebantu Jovia Mutesi. Mbeebaza mu butongole olw'obuwagizi n'amaani ge baataamu mu mbaga ya mwenemu omwaka oguweire. Twalina bawalala okuva ku ntandikwa tibaatusuulirira era n'okutuusa olwaleero tukaalina bawalala. Kyabazinga yamye okwongera okunyweza enkolagana wakati w'obwa Kyabazinga n'Obwakabaka okuba nti omukwano guli wagati wa Busoga ne Buganda bagongeiremu amaani tubairewo era tugiire nga tugongeramu amaani nga badaada baife okuveera neira tubagiire nga bab'ekitole. Oluvannyuma lw'ensinkano ya Katikkiro ne Kyabazinga okukomekerezebwa olunaku olwaleero Bannankobazambogo okuva mu matendekero ag'enjawulo mu kitundu kino ekya Busoga basuze bulindaala okwaniriza Katikkiro olunaku olw'enkya agenda oganyulwako wano ku Kampala University okwogerako gye bali nga batuusako amawulire agava embuga nangeri ki gye bayinza okukulaakulanya Obwakabaka nga basinziira mu bitundu gye bawangaalira. Nze Ronald Kitanda, BBS Terefayina, wano e Jjinja mu Busoga.